SRK Media tukwaniriza nnyo mpozi ate olunaku olwaleero subscribinga olikinge ofollowinge. Olunaku olwaleero tulabeko ka smile aka Eddie Mutwe. Ng'abongako ku ne bakyalibe. Eddie Mutwe nno era bannange tukamba buulire kino. Eddie Mutwe akirawo Kivumbi nani ono omulala. Manya gamanyi okunva mu mutwe. Akireo Kivumbi Eddie Mutwe ne munani awo waliwo omulala awo erinnya lyembuze. But kyobomanya balina emisango egy'abakwatibwa e Masaka babavunaana kubbisa lyanyi. Mbu babbisa eryanyi simanyi waliwo okubba nga si kwali amateeka ga Uganda babbisa eryanyi. Naye mujjukira bano baali balina olukuŋŋaana okuziika kwe baali bagenzemu actually kwali kuziika. Ne wabayo ku ffujjo olwo ebiseera ebyo Mpuuga ne banne baali batandise okubeera nga beekutula bakola obuvuyo. Munnange ne bakwasa abaana bano. Abaana ne babasiba. Nga bafunye bamawulire awo bagamba ffe baatukuba ne batubako kamera zaffe bayasa kamera zaffe zibanziba jampa yange ne banziba n'emitwalo 2 ew'amawulire okubeera n'emitwalo 2 mu field boy mpozi nga stole gyakola yanguzi nga bamuwadde nga ngule buguzi stole nga ngule buguzi babeera blast ekyo nkyogera kuba nkirinako obujulizi n'obukakafu babeera blast. Naye munaye basajja batu babasibidde ddala ebbanga bagenda ojja kwekanga bawezezza omwaka mu kkomera akireo Kivumbi Eddie Mutwe n'omulala. Then bali ne bano baya Bobby Yanga kati munaye abaana bano baleese mu kooti e Masaka ne basomere gye emisango egy'okubbisa simanya amaanyi n'ebirala. Oluvannyuma lw'okulaajana Eddie Mutwe yasooka n'abeera ng'aleetebwa mu kkomera ng'ali bubi nnyo. Yakaba n'okkaaba na breaking down ng'emikono gimuluma bikinagamba naye muntemeko emikono na breaking down bamusazeeko ebirevu bakoze batya eri gye bamusoosa mu Torture Chambers bagamba nti bamutadde mu basement oba nfuna kati bagenda omusuula e Masaka ng'embeera mbi bwe aleetebwa mu kooti ng'alimu eyo embeera embi ndowooza abamakomera baatyamuko ne bagamba soke tujjanjaba omusajja era bw'atyo bamuteeka ku treatment. Naye era still abamukuba ate era be bamujjanjaba webikusoberera ffe tetwawula oba akubye mulala as long as yalina obuyinza oba buyina mu kkomera oba buyina wane waba akubidde waaba akubye yabeera oyo y'omu as long as takwatibwako. Oba ntegedde temuddawo ne muwaza mutwebaza simanya prison mwebala okujjanjaba Eddie Mutwe era be bamutuusa ku ekyo bo bennyini. Now olwamaze giri emisango basomye busomya era nga bubimanye ebya Uganda abalamuzi tebakyaswala wamaze okusoma giri emisango babagamba baddeyo mu kkomera ate babazizaayo mu kkomera nga bateeka mu drone. Nze mbadde simanyi nti ne Masaka kumpi nnyo mbuuza lwaki abo abaana bavudde e Masaka mu kooti y'e Masaka ne bajja ate mu kooti ey'Ekanyanya nawo ne babasomera emisango. Omusango babasomedde ngezezaako gunoonyereza wano eno baguyita unlawful drilling. Unlawful drilling guno omusango oba etteeka lino lyakolebwa Abangereza kibayita mu Unlawful Drilling Act ewaabwe. Omanya amateeka kati kasooke mbasomesa amateeka gono nga tetunagenda nnyo. Amateeka gonna gali mu nsi za Afirika ezisinga gonna gasimbulizibwa mu mawanga g'Abazungu. Wano mu Uganda
tetulinawo mateeka gesigamiddwa nnyo ku Uganda nti alina etteeka tulikoze ngali tugenderedde culture, traditions and norms ez'abana Uganda. Amateeka gonna ge tulina ga bazungu agwaragana ku buyeekera, agwaragana ku byonna bya bazungu, because byonna bye bimu almost naye bali balinamu agaabwe ge basiimula naga nti okusinziira ku buwangwa n'ennono kino lwekyo tekirina kukolebwa. Kati teweewuunya etteeka lyengenda okukootingira ne mu Uganda bwe liri. Unlawful drilling eno act yakolebwa mu 1819 era nga bagamba it is unauthorized training or drill of people in the use of arms and military exercises. Nti kino okutendeka abantu okutali mu mateeka ng'obatendeka oba ng'obayigiriza okukozesa ebissi omuli emmundu, byonna nga tebiri mu mateeka. Kati kitegeeza akirawo Kivumbi Edi Mutwe babadde batendeka olumusiti tujja kitwala mu bufunze tukiwumbewumbe, babadde batendeka abayeekera. Ye parade eri oba muntegedde, ye parade eri gye mwalaba bafuti soja kasita bakola parade bate patya yagamba bana abasajja kakike babala munda eyo ne bajja ne bawamba be bawamba ne batwala ebintu kompyuta ne kamera na biki ne kitabamalira ne bagamba kati katwandike kwata bantu buntu. Basooka ne babavunaana misango mirala eri, kati babaguddeko misango mipya. Gino mipya bo kye baagala NUP 24/7 ebeere nga eri mu kooti ng'eri mu nsonga z'amateeka n'ebirala. Ndabye Olivia Lutaya ne banne bavudde ne balaga obutali mu mativu era ne batwala okwemulugunya kwabwe olw'ensonga etteeka lya UPDF Act lyayisibwa mu bukyamu mu bukyamu era ne kooti maasho nayo eriwo mu bukyamu, bo kye batuteyo okwemulugunya. Kati nzirayo wali eri nti bano baagala NUP ebeere nga 24/7 talina budde kugenda kunoonya kalulu. Nga talina budde kunoonya kalulu nga eva eri mu misango gya kudduka kweyimirira abantu baayo, kubeera mu kooti n'ebirala, ekijja beera nga kigizingamya. So kati NUP erina okweteekateeka bulungi nnyo nemanya nti tulinawo law enforcement balooya rather ne benagira law enforcement balooya nga bo si bannabyabufuzi nga tebagenda kwesimbawo ku kifo kyonna, nga tebagenda kwesimbawo ku kifo kyonna, bongo omulimu gwabwe gwa kuwondera bakwatiddwa kuba bagenda kukwata abaana ba NUP mukana akalulu okusinga ne bwe gwali ku mulundi guli oba okusinga nga bwe kibadde, oba muntegeera, okusinga nga bwe kibadde. Kati gwe just listen, bwe banga omusango gw'okubba jampa n'emitwalo 2 oba n'amasimu n'okwonoona kamera gututte egyo gyonna emyezi nga teguwulirwanga, olwo ate omusango guno munene banoonya bwe bagagujja mu kooti y'abantu bagusindike mu kooti maasho. Edi Mutwe bamuguleko omusango either gwa buyeekera oba gwa kulya mu nsi yerukwe, genda gikula. Nze mbeera ne balooya bano bakusomera bagamba kati eno kawunti nsobola ogijjamu bwenti ne bwenti ne bwenti. Kati kibatandise mbu bano babadde batendeka abantu mu bukyamu okukozesa emmundu n'okufuna military trainings mu bukyamu oba mu butali mu mateeka, oba ntegedde mu butali mu mateeka. Kiriza obagaana bagenda kuddamu bagambe babataddeko omusango omulala gwa kulya mu nsi yaabwe lukwe gwe guddako, mujja kugamba akasajja kabyogera, nze mbibagambye. Unlawful drilling ekiddako kyekyo, because ajja kwebuuza unlawful drilling okutendeka abantu okukozesa emmundu n'okubatendeka ebintu eby'amagye baali bagenda kukola ki? Baali bagenda kumwamula ku gavumenti. Bwe bigenda okubeera mube mubisuubira eyo si bwe bibeera. Bano bayiyayiya ebintu byabwe ne babiteekawo nga balina gye bakivuga.
kati kitegeeza mu kalulu konna akajja okulonda kwonna okujja kkiriza obagaana Bobi Wine anakubeera n'ababodegaadi bapya Edi Mutwe akirewo Kivumbi n'oli omulala tebajja kubaayo tebajja kubaako bajja beera bakyali mu kkomera ekyo nkibabuulira ate n'abalala balina okubeera nga bali ku bulinzi nnyo balinza obbakwata nabo ne babateekayo oba ntegedde muntegedde temuntegedde nensubira muntegedde anyway tusabire nnyo Edi Mutwe akirewo Kivumbi ne bannaabwe mpozi ate abalala nga bwe bali mu njega eno ey'okubeera nga oba oli awo basibibwa naye nga balangibwa bwemage njagala kubeera mpozi nga ate malirizayo ne short stories General Muhoozi Kainerugaba akozeemu enkyukakyuka naye era ate enkyukakyuka esigadde nga yeemu agamba nti alonze Lieutenant Katungi nga Commissioner wa External Affairs mu kibiina kya MK Movement ono yali yamulonda mu mwaka gwa 2023 January ng'ennaku z'omwezi 18 nga bakyali MK Movement ne wanifuuka PLU Katungi era bamuzizza ku kifo kyekimu oba ntegedde Katungi bamuzizza ku kifo kyekimu olagenda kugamba bakyankalanya ebyabalala eno bonga beetereeza ekirala Katungi is a lieutenant munnamagye naye constitution ya Uganda egaana abasirikale bonna omusirikale yenayina okwetaba direct mu byobufuzi but amagye ga Uganda gonna geetaba direct mu byobufuzi era president yenna anaddako bw'oba mugezi so controlizing amagye gakole emirimu gyago ababadde benyigira mu byobufuzi direct bakwate basibe bali batye bakole omulimu gwabwe amagye gano tegalina kubeera ga muntu buntu kuba nakyo kisobola okuba bwe kigenda bwekityo kisobola okubaawo nti Kyagulanyi bwajja mu buyinza amagye ne gafuuka gage ne gatulugunya abalala abali ku opposition aba movement aba NRM ebiseera ebyo NRM yajja okubeera nga eri ku opposition oba DF kuba DF sisuubira nti esobola okukolagana ne Kyagulanyi PFF basobola okubeera mu government ya Kyagulanyi and some few individuals from like Jema, CP, DP n'abala but DF kikafuuwe tebasobola kubeera mu muki mu mbeera eyo eyokubeera nga bali batu anyway tuli ku SRK Media webale kubeera mpozi nga ate otugobera bulungi amawulire tugakuwa n'obeera mpozi nga ate oba oli awo otambula naffe ku mulembe subscribing like nga following mbere bulungi mweraba